Omulungi atulaba nkwaniriza nnyo era n'okwebaza okutugoberera. Nze Elisa Nicholas Ssekitende, omuweerezaawo ku leediyo y'abeene eya CBS. Njagala okwaniriza n'okwanjulira enteekateeka yaffe empya eya pulogulaamu Ataakulaba obukulu buwoomya ttooke. Nkwebaza okutugoberera n'okutulaba ku mukutu gwaffe ogwa TikTok Elisa Nicholas Ssekitende, YouTube channel Elisa Nicholas Ssekitende, Facebook Elisa Nicholas Ssekitende, ate ne ku leediyo yo eya CBS. Mu pulogulaamu yaffe eno obukulu buwoomya ttooke tugenda kutuusaako abantu ab'enjawulo abalina bye bakoze obulamu bwabwe obw'emabega abagassa ettaffaali ku nkulaakulana y'eggwanga lyaffe n'okukuuma ekitiibwa eky'Obwakabaka bwaffe obwa Buganda. Nga ku mulundi guno tukuleetedde Mwami Philip Luyombo Mulindwa Muluya, mukulu w'omutuba gwa Kitubi mu kika eky'Emmamba ogusangibwa e Kitanga mu ssaza lya Beene erya Buddu. Agenda tunyumiza bingi ebikwata ku bulamu bwe, okuva lwe baazaalibwa obulamu bwo bwakula butambula butya, enneeyisa yaabwe, bazadde baabwe baabakuza batya, atubuulire ebikwata ku kika kye, atubuulire ebikwata ku kusoma kwe, atubuulire ebikwata ku famire ye, abaana bye balina, abaana be balina emirimu gye bakola, ate atubuulire n'emirimu egy'obuwangwa bwaffe ng'emmwanyi z'olaba wano ewakaawe, omulimu guno agutambuzza atya, emirimu gya gavumenti, ye ndowooza ey'ebyobufuzi yagitambuza atya, awagira ki, era emirimu gye egya gavumenti yagitambuza atya, yagibalansinganga atya n'obulamu buno obw'okulima emmwanyi. Byonna tugenda bitunuulira mu pulogulaamu yaffe eno obukulu buwoomya ttooke, ataakulaba yakugaya. Njagala okwebaza nnyo Mwami Edgar Davis Kiberu n'essomero lya Kinoni Integrated Secondary School Kinoni mu Lwengo abatutaddemu ensimbi okutuusaako enteekateeka ze. Njagala okwebaza nnyo muganda wange bwe tutambula mu nteekateeka eno, munywanyi wange bwe twazirunda, mukwano gwange era ow'oluganda ow'omukago Kizza Boniface Lwanga, abeera emabega wa kamera yaffe bulijjo nga tukutuusaako empeereza. Oli ye mukazi omukulu, esenga w'abaana boona. Kakati nno situkyetaaga ffe okutukubisa puresha, kitwagala. Bino byebimu ku bidduka ebitonotono ebyaba Mwami Philip Luyombo, era eno gy'olaba si maka, amaka ge tugenda galaba, naye eno ye sitoowa ey'emmwanyi n'ebimu ku byakozesa mu nnimiro ye, era n'abamu ku bakozi be abamuyambako mu nnimiro, abamu we basula waatereka ebikozesebwa ku kyalo Kitanga ng'akola emirimu gye. Eno ye sitoowa, naye ng'amaka ge agateekateekeddwa obulungi, ensuku ezigudde akaleka, byonna tugenda biraba mu nteekateeka. Maana bange Ssekitende babuulire, bw'olabanga nagamba nti nawummula neekwata buli. Gano ge maka ga Mwami Philip Luyombo, omukulu w'essiga lya Kitubi mu kika eky'Emmamba Kitanga mu Buddu. Era nga bw'ogalaba ge maka agateekateekeddwa obulungi, amaka g'abantu abakulu abamanyi enzimba ya Buganda, abantu ab'edda. Amaka malungi nnyo, galaga omuntu omukulu eyakolamu. Nga bw'ogalaba tugenda kunyumya naye emboozi nnene nnyo mu bulamu bwe, nga bw'abadde abutambuza okuva mu buto bwe, yava atya mu mirimu gya gavumenti, yava atya mu kibuga, ate akomewo okukola emirimu gy'abajjajjaffe ate mu ngeri ey'omutindo Katikkiro gwatukubiriza. Gano ge maka ge nga bwe mugalaba ne maama. Tugenda kutambula ebbanga ddene
ng'atunyumiza emboozi eyo yatandika atya okuzimba amaka gano, yagateekateeka atya bw'ati, byonna wano ku pulogulaamu yaffe Ataakulaba obukulu buwoomya ttooke. Wano ewaffe mu Buganda ekimu ky'osooka okulabirako omuntu omuteeketeeke obulungi kwe kusanga amaka ageetooloddwa emiti nga gino. Emiti era nga Kabaka bw'akikalaatira giyamba okukuuma obutonde bw'ensi, giyamba okukuuma ebikome mu luggya, omuntu n'obeera mu bulamu ewantu nga wakweyagaza akawewo okawulira olw'emiti gino egyetoolodde amaka gano aga Mwami Philip Luyombo ekitanga mu Buddu. Emiti bw'oba ng'olina amaka ageetooloddwa emiti gino, kibuyaga tasobola nakukuba, tasobola kukukosa. Ekyo abantu Abaganda baakula nga bakimanyi, tosobola kusanga maka nga tewaliiwo muti. Y'ensonga lwaki era bwe ntuuse wano akawewo kano ne nkawulira ddala ne mmanya nti ddala Mwami Philip Luyombo mukulu wa Mutuba, ne mmanya nti Mwami Philip Luyombo yali mwami wa Kabaka ow'Omutuba, ne mmanya nti Mwami Philip Luyombo muyigirize ddala eyakola emirimu gya gavumenti n'agiwummula, eyeetabako mu byobufuzi, ate n'asalawo okwemalira mu mirimu egy'obwannakyewa mu community ye, ate n'akola n'emirimu egy'obuntu ng'okulima emmwanyi, okulunda n'ebirala byonna nga bwe tubirabye era nga bwe tugenda okweyongera okubikenkuka mu pulogulaamu yaffe eno obukulu buwoomya ttooke, Ataakulaba yakugaye.